Essula y'e16 erina omutwe gugamba nti Mulanga ajja. Essula egenda bw'eti. Nga wayiseewo kumpi mwaka mulamba nga maze okulwana n'ente, Meeya n'alwala endwadde ennene ey'ekitalo eyamumaza ku ndirira amazooba 3 amalamba n'emukonzibya nnyo. Okulwala kwe kuno kwanziza nnyo emabega mu kuyiga kwe nali njigamu amafumu olw'okweraliikirira. Naye bwe yakubaakuba ku matu ne ntandika okugendanga kumpi buli lwaggula ewa Muyodi ntendekebwe bulungi mu kulwana. Olwali olwo Muyodi n'anneewuunyisa nnyo bwe yaŋŋamba nti enkya musaba oweewammwe obutakola mirimu gya mu maka mulyoke musobole okukeera ennyo okujja wano kubanga nina akalimu kange ke njagala munkolere. Kino yali takitugambangako. Obulimu bwe twamukoleranga bulijjo nga buba butono era nga tubukola lwaggulu. Kyetwava twewuunya ky'anaatutuma okumukolera. Kinvinvi waffe nga bwe yatusaba naffe bwe twakola. Obudde lugaba okugenda okubumamulako eddiba nga tuli bataka ewa Muyodi. Twamusanga ayimiridde awo mu luggya n'essajja libinywera. N'okutubuuza teyatubuuza n'atulagira tubagalire ebyaffe ebyokulwanyisa. Nze n'emikolo nga tumaze okubibagalira n'andagira nnwane n'essajja liri era nga nkuutira nti tewali kusaasira. Awo ennyago ne zikekera. Mu kutandika omusajja yandowoozesa ddala nti tamanyi mafumu. Naye nga tulwanidde akaseera mpaawe kaaga ne ndaba nga nali neepampalika bwepampalisi ku nnakinku w'amafumu. Mazima omusajja oli yali nnabe omukukukungwa era kafulu mu kulwanyisa engabo n'amafumu. Ng'agenda n'akukwenyakwenya n'akukokoonya ekifuba oba mukono oba magulu ng'aggyayo engabo naawe n'ogamba muli nti leero luno mufumise. Okugenda okufumitanga engabo ogisanga yeewagiseewo eringa etannavaawo nako. Yagendanga n'agendanga adda emabega nga gw'ogenda okufumbiikiriza amangu ago nga yakukubye dda ekimmooni oba akutebuse akuli mabega. Effumu lye emirundi gye yali nsoya n'akugamba nno nti emeka kumu bulala anti nga teryewoomeka. Ye effumu bwe lyakusubwanga ng'era olusambagere toluwona. Okumufumitako nga ye akyezira. Waliwo omulundi gwe nakwatibwa obusungu n'ensindika effumu nga kuliko n'obugenda bumansuka mbu mmukwase. Obw'omulimba nga bwe butakeerera okugenda okutemya bwenti ng'effumu lyange likutuseemu ebitundu 2 era ng'ekimu kifumuuka buweewo mu bbanga. Ne nnyimirira nga ntangaaliridde. Omusajja bwe yalaba engeri gye ndozooleddemu n'atulika n'aseka. Era bwe natunuulira Muyodi nga naye ndaba emimwa giseenyaseenya muli emmeme ne nnebbika. Olutalo lwaffe luno lw'ekitengavvumira nga luwedde ne tugenda mu nnyumba. Omusajja oyo Mulanga n'anneebaza nnyo era ne yeebaza n'omuyigiriza wange ng'agattako na kino nti omusajja mulwanyi mulungi wabula akyalimu ettumbiizi ly'akavubuka era tanneega na bukodyo bwaffe naye mu byonna ajja kubanguka. Nze nno nali muli nga njula okuyulika essungu anti nga ndaba alinga nkudaalira obukudaalizi gwenza atamufumita nako nga mpitibwa nti omulwanyi omulungi. Ebyo nga biwedde ne tuwooma. Okuwooma nga kuwedde mikolo ne bambalagana n'essajja. Ye nno taata anti nga naye amira ku gannyanja. Kyokka ye munnange ndowooza ye yansinga okulwana obulungi newakubadde naye essajja yali ekongolako bukumbu. Okulwana okugenda okuggwa ng'enjuba ebuusa akasolya. Muyodi olwo n'atutegeeza nti tujjanga kugenda ewe buli nkya omugenyi atuyigiriza ennwana y'omulembe gwaffe era nti yali amaze okuteeseganya ne mukama waffe ku nsonga eyo. Enkeera twatandika okuyigirizibwa okw'akafubo. Twatandikanga na kudduka embiro omutala mulamba ne tudda. Twabanga kye tujje tudde twakasukanga obusiki waggulu ate ne tububaka. Mu kusooka omusajja ye yabukasukanga nga ffe tubaka era nga bulijjo tukomekkerezaayo kubaka oguyinja. Oba omusajja yagujjawa oba wa nange saamanya naye ndowooza yajja nagwo kubanga lwe yagenda nagwo lwe gwabula gwali nno mugumwa gwa jjinja. Omubanguzi waffe omujja yali mukambwe nnyo nga tayanukulwa wadde kubuuzibwa era nga bwe kakutanda n'omala osobye kye yakulagidde anno munnange oluyi mu mba olukuleeta ne kanzunzu tolwebaalabaala. Twayigira ezzooba ddamba nga tutandika ku nsowera ne tumala ku nsiri era oluusi ng'ekyemisana tukirya kiwolongose
lwe tutakirunganga mu mmindi. Ezzooba nga likongose ku ggulu, omubanguzi waffe yalabika nga takyatutuntuza nnyo era ng'asigadde kutukalaatira bugambo butonotono n'okututunuulira nga tulwana n'emikolo. Tolowooza nno nti bwe twabanga tulwana n'emikolo nga gubanga muzannyo wakati w'ab'omukwano. Genda yiiri nga naawe singa ggwe waffe nga toyinza kuzannya ng'omusajja oli akusimbye eriiso. Twafumitiganiranga ddala era nze enkovu amafumo ga mikolo ge zandekera ziizino kwe ntunula nga nnyumya bino, kyokka nzijukira n'ekitiibwa era n'essanyu. Awo omubanguzi waffe n'atuusa okudda ewaabwe. Anti olwo mikolo ajja okusuba okumusiibula. Koolwo nakeera nnyo ne ŋŋenda ewa Muyodi nga bulijjo nga mmaze okuyita mikolo yeenyonyongozza mpozi olw'okuba nga twali twecwacwalikanyeemu ekiro olw'ebintu ebimu byali bigozoobanye. Ndaba baalugera dda nti abali awamu. Bwe natuuka ewa Muyodi ne bantegeeza nti ye n'omusajja oli bagenze dda mu kibira kyaffe gye twayigiranga okulwana ne waakubadde nga bwali nkya butyo. Nange ebyo olwangwa mu kutu nga nserengeta, kyokka saatwala ngabo yadde effumu kubanga era nategeezebwa nti byali tebijja kwetaagibwa ku olwo. Bwe natuuka gye bali, omusajja oli n'ambuuza nti munne aliwa, ko nze anneebulankanyizzaako naye ndowooza ajja. Awo n'ankwata mu mukono ng'ogwange guli mu nvuba y'engalo ze n'ayogera bino nti, mwana wange, kaakano nkusiibula nsitula okuddayo ewaffe ewala. Sirowooza nga tulirabagana nate nga tukyali balamu wabula edda. Mpozi emizimu gyaffe girisisinkana. Obeeranga muzira, totyanga babi, oyambanga abanafu, towalananga akukyawa, otyanga okuyisibwamu emimwa mu bubi, toyanguyirizanga mu lutalo okulaga amagezi go gonna nga tonneetegereza n'okumalayo gonna ag'omulabewo. Era tojjanga maaso ku gw'olwana naye, gwe ky'otosuubira nti kikoleka omuntu mulamu ky'osuubiranga ng'omulabewo ky'ajja okukola. Otyanga okuwemuka. Ebyo olwabimala n'ankwasa akagabo n'akafumu n'antunuulira mu maaso enkaliriza ng'amaaso ge gonna gajjudde ekisa kye nali simusuubiramu. N'aseka omulundi ogwokubiri era ogw'enkomerero nga tannayawukana naffe. Awo n'akyukira Muyodi n'amugamba nti omulimu gwe wantuma guwedde, ono lwaliba n'effumu n'engabo mu mukono gwe aliyimiriza eggye. Muyodi n'addamu nti onvumye omulundi guno, tonvumanga bw'oti olulala. Omusajja n'agamba nti emikisa n'emirembe gy'abajjajjaabo naawe gikugobererenga. N'akwata engabo n'effumu lye n'akungujja butakyuka ne tumuwerekeza amaaso okutuusa olufu n'akatunnumba lwe byamumira n'aggweerayo. Bwe yabulirayo, Muyodi n'assa ekikkoowe n'atuula era nange ne ntuula. Bwe namagamaga oguyinja gwaffe nsitulemu nga sikyagulaba. Awo ne mikolo we yatuukira. N'asaalirwa nga nze bwe nasaalira okwawukana n'omuntu gwe twali tumanyidde. Naye nze nasinga kubanga nalaba ku maaso ge ag'ekisa, so nga mikolo bulijjo ajjanga kumujjukirira mu maaso ge gali ag'omulimu. Bwe twabuuza Muyodi omusajja oyo gye yava, yagaana okutubuulirayo, wabula yatugamba bugambi nti erinnya lye ye Mulanga. Ne tumusunaasuna ayongera okutubuulira ebirala ku musajja oyo, bw'atagaana n'akonera ddala, naffe twalaba tusikadde balya nkoko nga tubivaako. Essuula awo weekomye, weebale kuwuliriza.